mbalamusizaako mwenna we muwangalira okubeera nga mutulaba. Story eno egenda kubeera nnyo ku bankuba kyeyo naddala abo America. Era tubalamusizaako mwenna. Tulina baganda baffe bano bonna bawangalira mu America era nga baali bafumbo. Omukyala agenda tunnyonnyola era nga nalabye story eno gye yatandikidde ku Bukedde nga taata w'abaana azze okukima abaana ewa Sezaala. Sezaala naye agamba mbu baamusiba mbu omuko yasibisa Sezaala ennaku 6 mu kkomera. Kakati ebintu byonna ensonga z'abaana kati mbadde mbasaba bankuba kyeyo mwenna muwulirize. Oli eyo oyinza okuba naawe oli mu mbeera y'emu oba ogenda gigendamu oba osuubira gigendamu. So mbadde nsaba muwulirize bulungi tubeere nga tumenyaamenya buli eyeetaagisa mu story eno tugenda kuba tumunoonya. Maama, taata, omukyala, taata w'abaana, buli omu buli gwe bakoonako mu story eno tugwe tugenda okuleeta abeere nga nnyonnyola tufune amazima wa wegali. Nkulamusizaako maama. Nsaba weeyanjule. Amanya gange nze Naalongo Sharifa Nantongo. Naalongo? Yes. Oli Naalongo? Yes. Okay. Kuba nina abalongo be basembayo. Byengenda okwogera byonna mazima meereere kuba nnoonya bwenkanya ku lw'abaana bange nga maama. Otyo. Nsaba tubijjire ddala kumulandira. Mukwatagana mutya n'omwami ono bamuyita Damulira? Damulira Sadat. Awangalira wa? Awangalira mpulira kati nti yadda New York. Yadda New York? Kyempulira nti gye yadda. Okay. Naye nga nabeeranga nze ebbanga lye nabeera naye emyaka gye nabeerako naye 3 yalitwali mu Boston Fembi. Okay. Yes, sir. Tutandike. Mwatandika mutya mukulu Damulira? Kyengenda otereezaamu mu kutandika wano mwami Damulira Sadat naye nga famire ye famire ya Haji Mayanja Harun omugenzi Allah musase ebyamusobako ye taata wa mwami Damulira Sadat. Nempulira ne taata we Damulira? Yes. Naye nga beddira mutima era be bamayanja famire. Era abaana bange bonna amannya gaye gatandika bana Mayanja beddira mutima ffe tuli bankima. Naye omwami we yajja mu kukyala kuba bakola kukyala kwokka amaka g'abakadde bange. That was 2019. No, that was I would say 2018 bwe bantikira. Omwami be yagamba baali mu bbulamu erinnya mu kukyala nga bazadde bali mu ddiiro bagamba era nti akyewuunya nti lwaki amaka ge tuzeemu tata ye Damulira Musa ate omuko ye Damulira Sadat. Ne bakirambulula nti nno bo baddira mutima era amannya ga mwami Damulira Sadat baali mu bbulamu bonyini nti Damulira ng'ab'omutima clan. Wekikyo wazuula kyali kyekyo oba? Kyali kyekyo kubanga famire yonna eba Mayanja. Yes, mbamanyi bulungi nnyo balamu bange ne famire yaabwe. Yes. Mukwatagana mutya ne mwami Damulira? Nasinkana mwami Damulira njagamba mu senior 6 vacation yange. Naye nga twali tubaddeko okusomero lye limu during my O-level time. Ewa? Mbogo mixed. Mwali ku Mbogo? Yes. Otyo? Naye zinaddamu musinkana kuba nasomera Mbogo mixed secondary school O-level yange yonna nenzira Ekibibi secondary school for my A-level. Naddamu sinkana mwami Damulira Sadat in my senior 6. Yes. Nga ndi mu kibuga omwo nga nkolera ku one of my dad's shops. Nedaddamu musinkana. Otyo? Yes. Yani tuddamu awo ne tukwatagana ne tubeera aba friends then after ne tutandika relationship. Mpaka kubeera naye era mpaka kwe kwawukana omwaka oguwedde. Nga temutunagenda mu kwawukana? Yes. Obulamu bw'e Kampala mwatandikira wano obulamu bw'okuzaala okugyamu abaana mutandika mutya omuntu tutegeere ani yatwala ani? Twatandikira wano Uganda. Mwatandikira Uganda? Yes. Nazaala omwana nga asooka in 2014. 2014? Yes. Mayanja Mahad era nga muye. Yes, abaana bonna bamusajja omu. Muye. Era omwana right now alina emyaka 9 mulenzi omukulu. Yes. Then ne omwana wange second born Mayanja Balkish muwala. She's 6 years now. Namuzala 2017. Yes, nga tuli wano Uganda. Then for the twins 2020
2021 mu Boston gye nabazaalira. Yes, Abalongo. All right. Yes. Mutuuka mutya okuyingira Boston? Ani? Omwami Damya Sadati yasooka ogenda. Yagenda mu mwaka gwa 2017. 2017 gwe yatambuliramu. Ng'akulese n'abaana? Yes. Yandeka n'abaana naye mu kugenda kwe yali andaga nti akomawo just ng'omuntu wanagenda nti ngenze for vacation oba kale nabye ngenda okukola then by August nkomawo gwe mwezi yali aŋŋambye. Kitegeera luvannyuma nti nno naŋŋamba nti omanyi sigenda kukomawo. Yes. Kati bwe yantegeeza nti tagenda kukomawo then 2018 naŋŋamba ku by'okunyambako ife buyambuzi oba nandyagadde omwegatta kulemega nti tekirina buzibu. That is how when nakola ki natandika okungobera ku mpapula era nkimwebaliza nnyo. Nangobera ku mpapula Allah nansaasira byonna bye nayitamu ne mbiyitamu naye nga yannyambako with funding era nensobola okukayitako akaguwa. Yes. Nenfuna gundi yange visa yange egenda okukola. Yes. Nenyingira mu Framingham. Naye nga before all that okugenda of course twaberanga era nga abafumbo nga mwine ebibatataganya nga abafumbo ebyabeerangawo mu bbanga eryo lyonna. Sigamba nti it's always happy times era nebyo kyankana bibaamu mirundi mingi nnyo nga nkoma wano ewaka mu maka g'abakadde bange nga mbagamba mpulira sijja kusobola mpulira bintamye nga n'omwami tana. Yes. What happened? Kokunkuba omusajja okudisrespectinga kwagala mikwano gyo kuyisaamu maaso naye nga mikwano gyo otegeeza ki? Mikwano gyange my friends abawala. Yes. Nentukaniza obanga abaagalanga nga abaagala nga bakwana nga mikwano gyange. Yes, for that I witnessed era mukwano gwange omu kyasooka ne kitwawulira ddala bubi. But then after some time nakima amazzi. Yes. Okay. So naye ng'ekyasinga ng'okubeera nga mukunsibya nti bintu kyabanga kyakunkuba. Ate nga omuntu akuba naye nga akuba tolina nsobi wabula ng'oyagala kuvoicinga out your voice. Omulage nti maybe embeera gyakuyisaamu si ntuufu. Kasubire toli mu kuwaayiriza? Nedda, sisobola. Sina kyempayiriza. Bamuzeeyi babimanyiiko bino? Mirundi mingi nnyo nga nzija n'ewaka ng'era bataata bandabanga ajja wa sayidi ye ng'era ate taata ng'asuusuuta nnyo Sadaati ng'era taata ng'amanyi nze mukyamu muwala we nnyo era sijja kulemba kyennyamiza kuba buli muntu mu famire kuva ku maama n'ajja wa sayidi ye yagamba nga Sadaati yandikoze ebintu byakoze Haji ku njagala Haji yali yamwagalamu. Haji yamwagala nnyo Farouk nga ne bwe ngamba taata wange Sadaati taata ebintu byankola obadde wakana disrespecting amasimu gabya n'abawala nga ndi awo mu ddiiro nange mwewulirako taata nga taata awakana nga yalowooza ngamba mu bufumbo bibeeramu kegamba nga amuwakanira omuko. Yes, ng'omusajja era nga nzira ne banyiga n'enzirayo okitegeera. Yes. Okay, kati mu kugenda mu America abaana wangambye nti mwali muzaddeyo abaana? Nabazaala ngenze twali tuzadde abaana babiri. Yes, wano omwana n'omulenzi. Obalekera ani? Nabalekera bakadde bange. Ewa maama? Yes. Wabalekera haji? Naleka Mahadi nga alina emyaka giyinza okuba gyali emyaka 5. Otya? Nga Balkish alina emyaka 3. N'obaleka? Naye ye taata waabwe mu kugenda taata waabwe yabaleka nga Balkish alina emyezi 4. Nga Mahadi alina emyaka 3. Addamu balaba ddi? Taddangamu kubalaba okujjako bujja balabira ku ssimu because eri gyayita asobola kukomawo eno okugyawo ng'amaze okugusa ekyenda plus. Bali myaka emeka kati? Balina emyaka 9 omulenzi, omuwala alina emyaka 6. Abalongo bagadde bagenda weza emyaka 3 mu Desemba nga 10. Okay. Yes. Kitegeeza taata talabanga ku baana be? No, ayogera bogezi nabo ku ssimu video calling n'amasimu. Kati ekirowoozo ky'okugenda okigamba ddadi? Nakimugamba kuba already n'omusajja n'omwami bwe yandeka mu nnyumba saagabera muziko
bomu bakadde bange bali wano bagenda olaba nga nze n'ebintu zene bagamba zebera nammwe sina nsonga embeza mu nyumba bomu nga omusajja taliyo yes era wano we nabeeranga waka ngolo nkolagana eri okay nkolagana eri okay yes otuuka Flemmingham Faruku nakyenyagala okujjirayo kuba bakinangira nnyo kya mulimu omwami bwe yagenda yali akolera ku Nabugabo nandeka mulimu gwali mwaka 2018 era saalwa nnyo mulimu ogwo because already nga ndi mukulubira kya mpapula kitwali tugobako nga manyi ngenda kolaki mulimu ki kugenda nali ntunda mpale z'abasajja yes ku Nabugabo yes naye sente yes zanfaako ng'omuntu yenna sente ezikufaako mu business ne mugivaamu okitegeera era ekyo kyo bakinnangira buli kanaku ne famire y'omusajja nti watta sente za muganda waabwe yaleka kukoledde business mu bufunze yes n'ogirya era omuntu era ayinza ogamba nagirya naye si kugirya kuba toyinza tula mu business ng'olya buli sente yes naye yanfaako ng'omuntu okay yes alright naye nja kunnyonnyola wa bwe namusasulira wamala n'omusasula mu maaso namusasula kuba byonna bye tukoledde ku America nabimulekera okay yeah ebikalu njagala tunnyonnyola America wano yes otuuka Flemmingham akuleese what happened Framingham twatuuka bulungi nnyo natuuka 2019 actually mu mwezi gwa July nga covid anaatera covid bwe yatuuka nze nasigala tukola emirimu gyaffe kuba nagenda n'empapula nasigala nkola bulungi nnyo nga sina buzibu bwonna tewagendera ku visit no nagenda n'empapula zange kuba nze nayitira Kenya okay empapula zange nazijja that's good nagenda nina green card yange era bagimperawo mu weeks 2 ne bagimpa so mulimu tegwampa buzibu funa kukola oyingira Ameri yes era nkimwebaliza nnyo kuba yannyamba nnyo ng'omuntu atamanyi nnyo nsi nti wakagenda yes what happened so awo ne tubeerawo nenfuna olubuto mu after I think COVID or during COVID 2020 yeah nafuna during times of COVID 2020 kuba bana nabaza 2021 mu December I think nalufuna start of 2021 nembazala mu December nakuza mwezi 10 yes era bye birongo mu mukama gwe yajjula ku Northern Bypass abantu abasobofuna ku bifaananyi nga brother nga avuga naye tujatuuka nemufuna abaana netubazala abaana era we nasumulukuka twabeera nabo mu mwezi gumu gwokka eri nga mbeera naye n'abaana ne tusalawo ne tugamba omanyi engeri ekintu badde waawe wakajja kasita osumulukuse abaana bazzeeyo ewaka era tiketi yange ye yagigula then ne tufuna n'omukyalo omulala nga bamuyita Sise ye yankwatirako omwana owokubiri kubanga toyinza yita kutusabina ba infants babiri nga you just one person ekikirize mutesa oluvannyuma lw'abaana bazaala mutuula ku table mutesa yes why tuteesa because twali tukyalina ebyokukola nga nakajja ovunaanyizibwa Faruku we buli buwera ate nzadde nsumulukuse kale ate bino ntinoonya bannani they are very expensive kale ate nga bakadde bange they are willing okukola ki era twababuuza nga tetunnalaleeta nti solereeta abaana ewaka ne mubeeranga nabo basobera ne bannaabwe okkulira ewamu bali aba bakadde bange mama wange mama wange ne taata wange banzalira ddala n'omwami yes nti tubatwala eno yes atyo era omwami yakikkiriza nampa consent form ye kubanga ku kisaawe olina okulaga nti taata akkiriza ofulumya abaana b'ensi yampa driving license ye n'asayininga n'osayininga era ne bino byonna ofuna birth certificates z'abaana ye yabirimu byonna kubanga nze nalina kawere nga ndi waka nofuna passports z'abaana twagenda from post office ne bakuba obufaananyi bwabwe bw'okufuna passports era passports zaabwe olwajja ne tugamba kati ndowooza bukimu tukiina ne tufuna just mukyala yatuyambako era ye yasasula half ticket y'omukyalo oyo Sise nga naye yali ajja Uganda Munnayuganda yali ajja naye for holiday yes n'atuyambako tusitulako omulongo omu nange ne nsitula omu nsobola okujja mpaka ku kisaawe Entebbe abaana n'obakuba e Uganda yes n'obaleeta ewaani ewa bakadde banga banzalira ddala mama ne taata nyumya bulungi abantu bawulire buli kintu yes abaana bw'obateeka e Uganda weesitula okola ki nabeerawo mwezi gumu gwokka e Uganda yes nembalekera bakadde bange ba myezi 3 ba myezi 3 nabaleka ba myezi 3 nabaleeta beebiri nembayonsoza mwezi gumu gwokka nembaleka nga ba myezi 3
nenzirayo mu Boston. Kati katuterezemu bano abantu abayinza okiraba ne bagamba abaana abato kakati osulawo oti abaana bato mu America ebintu bino banja babakuliza eno naye si lwakwagala just nti mbeera yes ate jjukira balongo osika kugenda ku mulimu kola kino kati bajjajja bali expensive webale nnyo mu America abalabirira naye nga ate abeeno bali cheap, very cheap. Ate bagenda kwagala abaana bo with a very safe heart and good heart. Nawe ogenda kola emirimu gy'ogikola nga tolina kweraliikira kwonna olwakuba nti abaana bo okimanyi bali mu safe hands. Bakadde baba basobola okukuza lwaki bayinza ogana okukuza abazzukulu tebasobola. So obeerawo omwezi obayonsa omwezi osituka oddayo bulungi nnyo. Otuukira wa? Naddayo mpaka mu maka gange era gye tubeera Framingham. Yes, gye twali tubeera mu Framingham fembi. Yes, kati mukuleeta abaana eno Uganda mwakkanyaako nti abaana bajja kugendako ewa jjajja azaala taata oba no abaana bagendangayo ne babalabangako naye okusinga engeri nti byabanga bito bino nga bagendangayo nga tinga emikolo bakozebwa amaduwa ko tuli basiraamu nga bamanyi okugendangayo ne babalabako naye okusinga gyabanga mikolo era nga bakadde bange maama taata bonna bakwata bonna ne bagenda mu motoka ne bagenda ne babeera ne famire eyo. Yes, oba kati olumu nga weekends nga bana abakulu bo babasindikayo ne bagenda ne babalaba kuba jjajja baabwe naye bino ebirongo nga tebabiweereza kuba byali bikyali bito. Kati obuzibu okutabuka okutuuka wano mutuukawo mutya problemu eri? Kati nze ngenda kunyonyola paati yange ngenda kunyonyola paati yange era tuviirako nze n'obufumbo kuba nze yakita ng'omukazi. Nakita lwa nsonga nti omusajja natuuka time nendabira ddala nga I think my quietness evuddemu kintu kirala. Nga ndaba ejjogo lisusse ngina giyita jjogo. Yes, abakazi gye bali nga they are silent naye nga ate abasajja bali mu bacunga mu America. Yes, ddala ffe Abannayuganda nga tosobola voicinga kubanga bo abannansi beeri for them they know the rules. Nze nayitanga mu mbeera Farouk nga nakagenda nga buli 100 kyenkola nkiwa omusajja. My check nga buli lwejja era mbyejjusa naye mbyejjusa kati nga ngamba tuli mu kuzimbira abaana be tuli mu kukolerera. So ate nga nze kino ekyokuntwala kyandyanga nnyo nga ngamba omusajja oba yantwala like you know I have to open up everything. Era nga check zange bwe zijja nga yazitegerera era ng'ogimuwa sente n'omugamba bampasasudde bweziti n'ozimuwa bulungi nnyo kyokka ne kosigaza akatono ng'akakuggyako batya we mugenda okukola shopping waba wasigaza $3 nga 3 ng'era abimanyiiko ayagala nawe contributing. Faruka was paying rent for bigimu mu nnyumba kyali 50-50 mu America. Yes, Faruku wajjako mu America mulimu abakazi ng'akugamba bba wasasula rent waba asobodde amuyamba ku bills. Naye nze everything was supposed to be 50%. Bwaba rent twawuliza wakati. Bweba mmere wakati grocery shopping. Bweba gundi bills wakati. Bills zonna. Yes. Nembeera n'omuntu nga it's like we are roommates. What? Yes, bwenjo kyogera kati. Wakati namaze bikuka maaso ebintu ebimu n'obitegeera from the outside community. Yes. Kati nze nkitwala nti omwami yateekinga nnyo advantage yange for me being naive. Kati we mutuuka amateeka gano n'agakuteerawo what happened? Nze kwanza nakitwala nga kiri fine nga sikinaako obuzibu Farouk. Naye time yatuuka nga nze n'okuwa famire yange ekintu omwami akyogerera okitegeera naye nga ate ndaba check yange you've taken 90%. Wemba nkugamba nti bakadde bange ba sisters bange oba my siblings njagala bayo 10 bwekiti lwaki oba okifuula big deal ti ne mu famire ogenda bakubira amasimu obeere ng'onjogerera ebigambo. Kubanga famire ye waliwo omwe yagamba jjajja wange mutajjajja Sula ng'amugamba nti nali ku America nga muganda waabwe sina kye mugattako kitegeeza teyavaluinga what he took from me. Abafamire be Kampala yes. be bagamba bulungi nnyo babigamba ko jjajjange Sula ng'alina muganda wamu gwatuukiridde ali awo lawyer ng'ali mugamba naye obukuubagano buli wakati bwa muwala waffe ne muganda wammwe kiki nnyo they had never got a side of me ze bannyonnyola nsonga zange.
sijja kulimba era ninako sister wo omuyaŋŋamba ne Sharifa nga Sadati akonjera nnyo kyokka gwe obuzibu osirika toyogera Farouk kubambuulirira nze nti nali mmanyi naye simanyi nti omusajja osobola omwanika sijja kulimba. That is the respect I had for my man. Nga simwanika kati ngenda kubuulira lwaki natuuka ekintu kino n'enkita. Omusajja ngasobola okukwata essimu yange kwenze yana access ku ssimu yange najjamu enamba ya mukwano gwange omu bamuyita Yvonne omuwala nga nkola naye n'amubuulira buli ekikwata mu maka gange. Na openinga obukubagano bw'embeera naye mu maka gange era kyatwawulako ne mukwano gwange oyo by'omuwala kuba yankubiranga enduulu yabba omwana oyo munaggana nga tera okuŋŋamba ebikwatagana mu bufumbo naye nga nze simwabiriza ate byange nga nze nina kino ekyokusirika. Okitegeera otaweebuula musajja wange okitegeera era omwana oyo kyamunyiiza nnyo nagamba Sharifa omusajja wankubira atya essimu naŋŋamba so many things about you without even knowing what kind of relationship I have with you just because you are a friend to me. Okitegeera era waliwo meeting gye twatuuzaako waliwo Sheyi bamuyita Sheyi Rajab Mayanja omwami damu ya Sadati yamuleeta waliwo n'abaami mikwano gwe bamuyita Musoke Anthony bwe bale nnyo yoyo yes ensonga zino yazibaddemu nnyo asaaza waliwo omuzikiti gw'asaazaako wali ku hoteri mumanyi Sheikh yes Shemanja najja yajja maka bulungi nnyo ayimanyiko yajja maka netutuula n'ayita mwami Musoke Anthony mukwano gwe ne mwami Yuda mukwano gwe abaami bombi nga wemba yogedde amannya gaabwe bali tebafunako idea nga Sadati mukwano gwabwe nga nze mikwano gye I have that respect gye mbawa nga sisobola kubabuulira Sadati biki byakola I couldn't nze simanyi oba abakazi abamu ffe bwe tuli nti olaba nga aweebuula bbaawo nga toli muyinza okwebuuza kuki ku magezi era nze mu kunnyonnyola kwange we nabanyonnyola sayidi yange yali annumiriza ekintu kimu ng'alina ebintu byalumiriza nti nno nina abasajja ku mulimu baŋŋambye nti oli mwenzi muzibu nnyo weebale nnyo era ekyo njagala nkirambulule nali nkozeko ku mulimu n'omwami gwe bayita Damu ya Sadati era omulimu ogwo nali ngumanyiko but he had connections ezanyambako okugufuna era namwebaza ku ekyo naye kenyini ng'akolayo nze ku mulimu gwange ama supervisor I associate with everyone nkolagana naye bakazi nkolagana n'abasajja Farouk bali abantu if you've ever known the Western world Farouk these are people who want to find boundaries. They have boundaries. They have that respect. Into gosowa n'okulowooza nti omuntu ayagala mukazi we ati gabambi it is something different. Okitegeera era nga nakunyumiza lwaki mwami Damu ya Sadati batuuka omugoba ku mulimu ogwo ne bagomujjako. Lwaki bamugoba? Yes. Bamugoba because yagenda n'akola alina ekintu kye yakola. Waliwo omuvubuka omu mu Haiti yampaako lift lumu dropping akewaka kumbe omwami Damu ya Sadati yali anstalking nze I didn't know nti yali yatuuka ku say tracking yange enamba yange luwentambula era nga nze most times emusanga ne mu kifo mbeera minds are coincidence ne wano oli biki you know ninga omuntu you didn't even communicate nze nga simanyi lwaki yali tracking nga eki ningama yes nina kimanya luvannyuma ate era nakimanya yali ayomba n'akikubawo yekka okitegeera ningamba so nakwata no mu Haiti omwami oyo omuntu nga wanabakiika emotoka n'agiyimiriza era omuvubuka yamuvaamu n'amugamba what's the problem bro because I know you we work with you namugamba that's my wife namugamba yes she's your wife what have I done with her I'm just dropping her off is there an issue nice nakutandika kuvugaawo yes era naraawo because omwami oyo yalina poliisi nga yagala okuneevugira ntwale yagala okuneepiikingira lwatasobodde okuneepiikingira nga ngamakozesa Uber that's the fuga lye nalibeerangamu eryefuga yes he used my okubeera omuntu nga wanakozesa nti tomanyi nnyo koza abantu bakikola nnyo abantu nga bakagenda ebweru ng'omuntu ateka advantage of nti ebintu ebimu tobimanyi nnyo yayinga yayina
oba kitegeera nga akukugira oba okugambe okuadoptinga oba ebintu ebimu amangu ennyo nga yalina okutegeerera bwe ngenda okyogera yakutegeera every step gy'olina okola ki otambuliramu okitegeera kati enkulaga nga kino kati ekyokuvuga okitegeera era nga mugamba nnyo ne lwakisiiga kuvuga like ebintu emu mbikuweewuleko nga ye akugamba no nja kutwala nga nja kwekimira wookweyasiwala nnyo bikoze bitya okitegeera ebintu ng'ebyo kati kyova yakugamba nine bakanga nnyo obwongo nga ze kyaŋŋamba nkikola bukozi because nze nga mutwalira mu kitinti n'omuntu gwe naye tuli ku same page bino byonna byokusaba checks zange tuli ku same page okitegeera era nze nga mmanyi bino byetukola ebintu ebikalu bye tuli mu kukola era kyekinnuma famire y'omuntu ovayo n'agamba nti siina kye nakola na muganda waabwe ate nga weebiri aye ne ntuuka okujja omumanya nga biri mannya g'abantu balala tebirina mannya gaffe ababiri. But I've never come out nebagamba I want my shares ku bintu ebyo. Lwaki nakikola? Soko kidemu bulungi ogambe otya? Sijjangako nebagamba nti njagala ku mugabo gwange gwa ssente zange ze nateeka ku bintu ebikalu bye twakolagana ffenna. Mwasondanga ssente ne mugula ebintu ebyo. Bulungi nnyo ngera maama we yabinamu omukono. Yes. Sharifa, njagala tubuulira abantu ebintu nga birikiriya bulungi. Kansooke mmaleyo ekyo kansooke mmale sina busungu bwonna ku mwami oyo kuba simwagalizangako kibi kyonna. Naye obuzibu bwe nnina bw'abaana bange njagala laba abaana bange Farouk maama yenna you can never sleep ng'obeera ku kyengwa ne Uganda bw'okoma tosalaba abaana bo musango ki gwe nakola ogw'ennyo Farouk nze atattangako ku muntu kiki kitegeera naye njagala tudde ku sayidi yo n'omuvubuka omuhaiti ne story ng'egye yaggwamu yes tujja kudda ku bintu eno omuvubuka twadda ku mulimu mwami Sadati kye yakola ng'agenda alumba manager omu manager we bamuyita mukyala Verona ng'amugamba I met Sharifa in the same car with a guy a Haiti guy gonna discussing anya guy oyo kuba bana bere namuza what were they doing that he was giving her a lift off because of it never bayita omuvubuka kuba Sadat was trying to show like maybe nze n'omuvubuka tulina a relationship going on kitegeera yes nteyenoona amaka ne bakadde bange yabakubira essimu n'ayogera ebigambo bingi busimanya yandabye twayingire ne mu nnyumba Farouk you've been to US apartments zaffe ziba ne camera ne waba otambula mu lukubo ng'ogenda yingira nnyumba yo camera bweziri wonna n'okuyingira omulyango gw'ennyumba yo oshegeera if you are looking for evidence Farouk you can have the evidence nga bw'oba ogyagadde tinoyimba nnyingiza muntu mu nnyumba so kiraga nti nayingiza omuntu mu nnyumba yo because I had some claimers saaliwo ku polisi nateete ne family yange yaŋŋamye mulimu abafamily ba Sadati adde ba claiminga nti muganda we yabagamba nalinga nnyingiza n'abasajja mu kisenge mbuliri bwaffe mu America yes I want that evidence agijeyo wabagiina bw'obanga ddala musajja musiraamu agijeyo byonna nabitegedde maze kukomawo nti family y'omusajja ebadde olinga eyogera ebigambo bingi ate nga ku bonna twali mutene ku bonna balamu bange tetulina yenna yazzeeko mu Amerika tuwadde tukyalira kumanya bigenda mu bulamu bwaffe kitegeera babitegeera batya era kitegeeza oba muganda waabwe yababawo obujulizi abugjeyo kubanga ebbanga lyonna lyamaze ng'agamba nti nno ndi mwenzi n'abasajja omukazi oyo malaaya tabawa evidence ene Sheyi Rajabu yamugamba leeta obujulizi buli muntu ayingidde mu nsonga zonna eri mu Boston yabadde amugamba leeta obujulizi ninako ne Sheyi yankubye essimu n'aŋŋamba Sheyi tusaba omusajja obujulizi tabuyina ate gwe betukusaba obujulizi bwe bonna obutuwadde ne mugamba Sheyi musajja musiraamu mumutuuza kwate Quran aleeta obujulizi bwe mwagala nti ndi mwenzi era nsabira ne wano ku station yo Farouk wewabayo abasajja b'omu Boston nga bammanyi nga nali mbaddeko muganzi waabwe baveeyo feesi zaabwe beerage oba tebavuddeeyo then sina kyakwogera omusajja yenna Boston agamba nti akumanyi yes aveeyo yalaba ku bwerere bwo thank you ajje aveeyo yes alumirize webale nnyo aveeyo bulungi nnyo aveeyo tugende kati manager abayita manager yayikubira boss side yange manager wange bombe kubira ne bambita bangamba Sharifa this and this do you know about this that happened over ne magamba yes I know about it ne bambuza actually basuka komoza is that guy psycho ne magamba no he's okay but he works here and first of all we work with traumatic kids so omulimu guno mugeno employing omuntu mamukimanyi he's very okay in that even one of the big bosses she's an CEO yatuko komoza if I need security
to come into the building every day I come to work. Why? Because they did investigations and I had nothing wrong on me. Bakola investigations zaabwe bonga abakulu. Kubanga omuvubuka ono saati bwe yaloopa n'agamba yatuuka ewaka bwe yadda ewaka nga maze oloopa n'akwata essimu ye n'asindikira Madam Veronica text message nti if you ever see my kids tell them I love them so much. Ng'agiddamu. If you ever see my kids tell them I loved them so much. Ku mulimu gwange that is like a suicidal comment oba a suicidal text. From Sadat's phone to Madam Verona. She's my manager. What happened? Kakati bintu bino byayingira mpaka mu discipline bagita people of culture. Thank you. Bulungi nnyo. Yes. By discipline of culture, by disciplining like disciplinary committee y'okumulimu ne babiyingiramu. N'omuvubuka ono ensonga zino bazimingizaamu yes yagendawo wa HR. Namugamba I cannot be working in such an environment whereby I feel like someone is now a threat to me. Abana beri bo bamanyi. Aboneka bakakado bakagezesa, you know, and they're very straight. Era n'agamba manager cause that made some comments that were not really even called for. Ngagamba mbu ku mulimu ogwo there is a day he yakwata essimu y'oyo guy n'asangamu nude pictures in his phone, in that guy's phone. Chajako guy waliwo of someone that disclosed that to the guy. Sinze. Guy na actually guy byatuchankanya saddamu kubeera mukwano gwe. Byatuchankanya in his phone, yes. Guy nangamba I can't deal with this guy. If he's psycho, I cannot be dealing with this Sharifa. I think the best way is for us to stop talking again. Kati gwe omwami wo ali okay gwe yabeera naye. Nkujira Farouk. Nze kunze he was okay. He was okay. Yes. I think. So bakama bange bagenda mu investigations. It took them like 4 days actually. Nga investigating. Era nga ku mirimu tukola naye nga we know investigations are going on. Yes. Ne banoonyereza ene Kampala kati nkujira. Omwami oli we yamala okukola ovuyo ku mulimu yakubira family ye n'abagamba mbu nno ali ku street ali mu kutambula ye ndowooza bagenda na kumusiba omuvubuka mbu yansanze naye agenda kumusiba bagenda mutwala ku police agenda kumusiba era ye ali ku street ali mu kutaya tamanyi na wajadda. Faruku amasimu gatandika okuva e Kampala nga gankubirwa ng'omwami gwe bankubirako essimu ze namuleka mu nnyumba n'ŋŋenda ku mulimu onfuna ŋŋenda okudda ewaka ng'omwami taliiwo ze ne ndowooza maybe alina waalaze. Faruku the next day nga ndi ku mulimu police n'enkubira essimu eya Framingham nembuuza nti are you Sharifa? Ne mbagamba yes. Ne bambuuza do you know where your husband is? Ne mbagamba I left him in the house but I think he went to work. Ne bangamba did you see him this morning? Ne mbagamba no. Ne bangamba do you know your husband I think is missing? Ne mbagamba no. How come? Ne mbagamba we have a manager that came over here. She came with a suicidal text that says your people had issues at work and then your husband sent her a text message nga amugamba nti if you ever see my kids tell them I love them so much. So atali mbazungu omuntu yerekera comment aliwo ino passing over nawe okwekuuma kubanga batandika onoonyeza omuntu abuze bafunye ekizibu bagenda masimu ge gonna ne balaba what okitegeera. Thank you. Era manager wange we bakimanya manager CEO we yambuuliza if I always need security to come to work. Because kumulimu gwange I have a big position. Yes. Era bakola investigations zaabwe naye akavuyo kaali wano Farouk nge Kampala bankomera amasimu mama we nazaala wange n'atuuka okubira mama wange essimu n'amugamba ebigambo bingi nnyo n'atuuka n'omugamba nti gamba muwala wa tugambire ko oyo munne yagala osibisa mutabani wange amuleke okitegeera bonga batadde mu mentality nti nze yankutte n'omusajja tweyagala nga tebamanyi nga nange kenyini sinnamanya nti omuzannyo yaguzanyidde kuva ku mulimu twewone eyo text message ngimanya luvannyuma nga bampise mu disciplinary committee banyinyonyole how things ended to the police station. Era nabo bambuuza kimu is he mentally okay? Ne magamba to me he's mentally okay. Kwe kumugoba ku mulimu niyagamba era nibamusasula n'ebbanga lye lyonna lyamaze nga he wasn't working biki byonna bamusasula seneze kyokka nga gye yali yeekwese wa mukwano gwe
Anthony yali yekwese bannange nga police ng'omuvubuka ngera ali willing ng'agamba ku mulimu nti I'm willing police station yonna ejje egambe nti nno nagenze ne reporting that guy nga yeyezanyidde emizannyo gye okitegeera olwo n'ogenda n'osula ewaka enze nabiranga ewaka nga neebaka Farouk kuna isina kyakula omusajja ng'abuze ate no tata wange ono yekka yakubya mamange essimu n'amuyombesa gamba ku muwala we wabayi n'ebikyamu byali mukolera ku America akole ki yeetereze kubanga omwana w'abendi ne ku street abuze tamanyi wajadda oba wamuteekako embeera bino byempulira abakazi munyigiriza abasajja mu mbeera Farouk omusajja munyigirize kuki mubamma akaboozi mubakozesa emirimu mubakola biki Farouk mubateekako embeera abantu ne bafa nga kati kankonyemeze nze nalina Ugandan man ngera wava e Masaka nga ddala Ugandan man nga tanyamba ku bintu tanyamba kusimula nnyumba tanyamba kukola mulimu gwonna ewaka nga Farouk you know this life of being abroad onokuba n'omusajja nga at least you're doing partnership bwemba ndudde ku shift at least osobola okunyambako oba kale totuula butuuzi osobola okwesikirawo eggi n'olya oshegeera naye nga yajja kulinda Farouk okumyewo ng'okoye ovudde ku shift oba olumu okoze 12-hour shift nze omulimu gwenkola Farouk omuntu wakolinga out gwa supervisor gwalina osigalawo mpaka woofuna omuntu asobola okwesa munajja n'akukiikirira okitegeera naye ng'omwami nja musanga mu ntebe ng'atudde nga naye babintu nga nabiresewo nga bikyafu oba nadduse ku shift njo bisanga mu sink nga tagenda binnyambako birongoosa kisoboka ekyo mu America nga saabalabako Farouk nga tonafuna musajja muganda wawu nzigwe nayina wayina w'e Masaka era w'e Masaka Kisosso gye bamuzaala mu America saabiraba Sharifa nti omuntu azoya naye nga mu America kuyambagana Farouk oba tonnayitaayita lw'omanya bwe bamugoba ku mulimu actually that is how we yakomawo ne tubituulamu nga amaze omugwane ku mulimu biki byonna nga ne waka akacyankano kakyali kangi ne bamanya nti yakomyewo tebamusibyeko naye tebafuna time kumanya bulambukuvu bwa bintu sinatenge gyazanya kintu kye byabadde bitera mamange yomutuka gwe nakinyonyo ne mugamba ne mama omanyi abantu kaboogere tekibyagaja nga taliiko ki nga tajja kukoma bajja kwogera ifeeze ejjayita nkiyitemu kati enkulaga nze Farouk sibadde mukazi agenda n'entuuza abantu obufofofo ne mbanyumiza omusajja wange kyeki si bwe nto bwe mbadde era nze n'ovuka ku mulimu tukyaliyo ne tetukyayogera ekyo sijja kikulimba tetukyayogeranga kubanga twali friends naye omuvubuka alaba nga omusajja wange ayinza omuviirako ki ate nga abantu beri beekuuma nnyo such things kasita omuntu atandika okubeeramu nga you know ngamba I want my peace era abadde akuliriza ng'omuntu oyo ng'amwogera mu bantu omusimaani yankwata n'omuhaiti ye bakadde bange bonna ebibagamba bajja kweyogerera yes ne famire ye era Farouk wenja okugambya omwaka nno gwenyumya 2021 ebyo nno ebyabeerawo sebo no, actually it is 2021 yajuze so embeera eyongera otya okutabuka awo nja kugamba nti kyasiizinga bwe yakomawo twayogera then that's when namwane access ku simu yange ne mugamba esimu yange ebeera ng'ogibikula ogikebere ngira password zange azimanyi nga njimuwa bya mu WhatsApp era olumu ng'ogenda omusanga agikutte oba yakeberamu biki nga njaga mulage nti siina kyenkukweka okitegeera kati ate nze lumu nga mwewunya olumu agenda nayomba n'okuyomba oba nange nakugamba mbula kale message ozisangulamu eko olina byokola byonkweka kati Farouk nalina omusajja nga n'abantu benna blocking aba unblockinga bino Sheimanya nje abimanyiiko ko nabyogera mu meeting ne maga omusajja nini yamala emirembe ewaka ng'agenda mu simu yange na unblocking abantu benna blockinga natandika obatexinga nganze alaga nti nze abatexinga to see maybe lwaki oba nakira okwogera nabo. That is the person I had. Yes, ngayini yatandika entale ewaka era Sheikh Rajab yamugamba namugamba nayenze mu bintu byendabyeko Sadat omumwa bugenda kuttira amakaago n'obuteesonyi wa bintu bimu bigenda kuttira amakaago nze n'ekiyana kingendo okujjayo ekyanetera obuzibu mu maka gange musajja kunnangiranga buli kanaku nga bwe yantwala mu America. Yes. Nga nangira ng'omuntu atanzija kuwadde n'ekikumi nti naye kandi erindya bulamu Farouk nze naye sikyakala Farouk naye sitambula sina mikwano nze ku America abana Uganda bavayo abammanyi boogere nti bammanyi
nze nezinyenga na comment nga sigibeeramu emikolo gye nga singa banaggana yes nze nasinga wentambula yesiba ku kintu kimu nakuleeta ate nno nabakadde bo nga abavuma muli banako Faruku wano otunulawo ffe tuli banako tuli banako nedda nga nangira nga tuli abanako buli kaseera bino byonna share yabimanyiiko buliwo busobodde omutuukira aliko yes ali kubuulira ensonga lwaki era byonna nabiteeka mu gundi baganda bange nga bavuma ng'ekikula kyabwe yes ye musajja gwe nayina ngagamba yakuleeta ku America bulungi nnyo tewamusasula ye byalimu okusasula oba nze kyembala nti namusasula bye bintu bye twakola byonna bwe nali njawukana naye Farouk ngenda kujjira 2022 nga bwe yatambula Farouk kati bino 2022 mwe mwabeeranga ebisimu yange ng'agikebera ate era n'agitaganjula ate era n'abeera nga n'akantu akatono talinze kamunnyonnyola agamba ndi mulimba nkola kwegamba Farouk sijja kulimba nayita nnyo like it's a trauma to me mentally it was a trauma it became as a trauma nimpya ng'obufumbo obuntamye nga newengezako okula 100% ti I'm right omusajja yalaba nti nedda nindeka nebikyamu byenkola behind his back nemugamba I gave you my phone what more do you really need from me bwema nga sokwa access ku simu yange feko nga zine simu yange bwevuga omusajja ngamba ngero gikutte hey nemugamba omuntu matusaga abako atambwandi gikutte nakiremerako okitegeera yes nga yawoza kimu we mba muteredde nine bubalingi nnyo joine bubalingi nnyo jeri like omuntu okukugira nabanga you have to only be in his territory yes era nga zikifanya sakola mikwano gya bana Uganda nga agifumirira nnyo abawala bana Uganda bono n'abantu bakola biki mbo mulina ebigroup nze sina ekigroup era nze sigana kulimba ya mu America sinayo mukwano muna Uganda muwala mukwano gwange banaggana pozi n'omwana muna Uganda yajja ku mulimu Mutaroxy Farouk I don't know if you've ever been with someone in your life ne bwokola 100% olaba nga wemazeeyo nti oyaga weere ku straight line yes gage nakutyaji nga nakubira insecure that is how it was Neza abasajja bannumiriza benjagadde Boston kubanga there is a call I got ngomuntu agamba omusajja alina agamba yaga abasajja bona ku Boston baveeyo bakunonye Farouk bakuwa obujulizi baveeyo kubanze by'emintu ebisinga ku bimu byonna byempulira nga binyiye for me to come out so otuuka ddyo kita tulyoke tugende mu nsonga z'abaana thank you nakita December why 2022 nali ngenda kutambula onako nali nakoze overnight Farouk okumanya nali njagala sente nakola overnight olwo nnonya sente za vacation ezinambiza ku vacation wano nakola overnight nga 3 flight yange yanga sawa 4 ekiro nga 1 January wagenda n'okola nagenda nkola era ebintu nabiparkinga misana ronna nga nno bwomu nze ekiro n'ennumba ku nnyonyi ku kisaawe olwo ng'omugambye nti ŋŋendako Uganda of course yali akimanyi kubanga n'ebintu twabigulanga ffenna yes yali akimanyi ko naye nzijala babaana that was after 2 years okukomawo kewaka naye omwami oyo Farouk olunaku olwo naku za mwezi January nga 1 najja ewaka Uganda no ewaka Framingham nva ku kyeyo kya kiro ku makya nina parking amakeesi teyanyambako yadde nakujjira lwaki naye nga ninamu n'ebintu by'Abaganda bye yabagulidde yashoppingidde kati omwami nga ŋŋamba bulungi nnyo nti Sharifa nsaba kusimyo nga mugamba yiyo Sarah nawo nga wona yiyo nga njimukwasa zingango akulaba parking odda Uganda nzi ya Uganda enyonyi nga kimanyi ya sawa nyeze kyo kati nga ŋŋamba nti nina kubira ku muganda wange actually nasika mubuuza iyo lwakisokozesa iyo ko ye nti eyange teriiko bagisazeeko ne mugamba nyiba tulina mu wifi kika ku wifi yokube kwayagalikosa WhatsApp nakiremera kunamuga yiyo gitwale najijjawo kameza yali najitwala naddaye mu ddiiro nabeereyo because I know I'm 100% sina kichamu kyenkola wati ngenda kuma omusajja wange ssimu yes kati onakolo nalina mukwano gwange Roxine oyo omwana gwe nayogeddeko nga yaŋŋambye da Sharifa ngenda kuwa $10,000 okitegeera yalagera kuba $10,000
bana ngena kutambula try to nabe tugendo nani nabe ngeno zikozesa naye nga was going to give it back to her bana ina sene zina okujja naye ate nga zali zigenda kujja muleti muko nga tandi Uganda kati nga ngambe nti abera mukwaya ku macha ku Sunday banyo making sure I call her before sawa nya sinda zazisindikire Roxine mulenzi muwala nanchenga yes muna Uganda kati nga ngenda mudiro wali ngamugamba so kompe kusimu ku Roxine yagamba ina kumpeza sende ku simu unayi wagenda mu church simu yajijjako kwama ayimba mukwaya nga omusajja abiteeka ko embeera nga amasoko ene konze nabye mayiza bitu nemuka so kompe already sazigina munyaka kubyo muwalo ono sende aziteekeko era savao nga simu nji mujjako nga nkubira Roxine nga mugamba yiyo nganze envaawo ningo omuntu bakunyonyako obo olutalo oba kitege ngo omuntu akunonyako obo olutalo simanyi nzinga nkwata ngo enganzirayo nzinga ngo Faruku omusajja yatandikirawo okuyomba nti munyomye musanza yi kusimu ne mulamu wange Rema nga boogera nanfumira mu nnyumba nampemula n'okumpemula nga mulimu n'abapangisa bapangisa ennyumba bawulira yes era waba wa mazima aveeyo ayogere chichi yasanga mu simu yange ndaba akasonga kano katono nnyo omuntu okujjawo obusungu obw'ettundizo yagamba namu disrespecting kubanga namusanga ali mukwogera na muganda we ne mujjako essimu eyange nkubire mukwano gwange asobotekako sente ezo kyenkulaga nti omuntu gwe nayindiringa naye ye bwatyo otyo obipakinga ne parking ebintu kalwezaawo ya sawa 10 actually passport yange yasoka nebula ate juka omuntu wakuteekamu embeera oyombye naye saamwanukula kwa Faruku bogena tambula olugendo lubuwanvu lweraliikiriza nze era junto kyaringa nnyo mbangendo dutambula singa kulimba buli manzije wake ndunneraliikiriza ne mbanzirayo ndunneraliikiriza kaakati nga passport yange esoka naye embulako mu bintu ono nga tijaliwo I showed the panic I had. Ngamugama time running fast. Ngamugama sada zino musawa munana passport yate sijiraba. Ngama sada tinyamba ko bana jeka mu motoka yo babichi musajja yanvuma. Omusajja yanvuma Faruku. Nze omuntu agenda otambula n'essimu nagijjako. Era yamayiza ngamba gamba kitawa kufunira omusajja omulanga ogenze Uganda akuwoowe. Si era bya kigambo ekyo. Ninga don't know the reason why. Faruku nina abaana bange benzadde wemba nki kigambo nkyogera mu bulimba Allah ankole kyayagala. Kiki obusungu bonna buvaawa? Namunyoomye. Munamasaka. Mwebale. Namunyoomye. Agamba otuuke Uganda. Gamba kitawa kufunira omusajja omulala bakuwoowe. Nga olwategeeza ki ataawo? Simanyi, he was very disrespectful towards my parents. Bana abantu family yange ejja kweyogera babimanyi. Waliwo audio ze tuyina ifo oboza gade nenso zizanyira abantu awemula mama wange amuyisaamu amaaso like bingi bye tuyina. Bw'obaga bujuyizi bwe bulingi so zikwa audio zonna n'ozewuliriza. Fetu tukuba facts. Nze njazikwa byoyogero ino baako no bonna ngena bikuwa naye ajja sobola oleeta bulungi nnyo baleeta ebiti bye nali mbogeddeko mu famire yaabwe nti bana nali nvumyeko maama wo bataata bwe kwanza naye mugenzi Allah amusase yamusako haji yagenda okufa nga simutuuzangako nga taata nti ndope mutabani we nti ankola bino ne bino niwa ne Uganda we naliwo saakikola nga mutya ku lw'ekitiibwa nti sezaala wange era nga maama nazaala wange kaya amala ensonga zaffe. Yes. Kati ofuna passport. Najifuna muna evanyuma nagizonya mbi nenjiraba 11 mukubira. Mugamba kuba isina buzibu na isina musango. Kurange mukubira ese mugamba sanandi onenda kutwako kutisaawe. Yanvuma yampemula simu najijjako nzekka. Nenkubira mama wange ali UK kwa by that time she was in the US. Nemugamba mama ngenda kutambula naye sadata yakagina kontwala kutisai. Mama wange yali amanyiko ku bugugu banyo kubanga yabirako ko naffe weeks nga ndoza 3. Naye ngo omuntu omukulu asome. Nangamba yali yangamba Sharifa banaye. Nanga togena kolota nemugamba mama simanyi nanga nange ndi ku mulimu. Simanyi muntu kyayinza kutwala kutisaawe. Namugamba mama kanji yene nja kubuulira namuza era ekibadde namugamba mama ndesa datto mumanyi nangamba
kale tunanyumya nanga nayo gera tambula wacho da mwezo stress namugamba mama kale kati nga nkubira mukwano gwange oyo muwala Roxine sano ziwezeemu sinagenda ku kisaawe mugamba Roxine osobola kujja n'ontwalako ku kisaawe nanga malibererika tasobola yali ku chachi yanga yamese unakonya yagenda tusiba ku chachi yali ku bererika eri ku chachi ya wale chachi abana Uganda beri yo simanyi kati nga namayiza mpise Uber yenda kisaswa $7 nentwala mpaka ku kisaawe kwa ina cases nya nentwala mpaka ku Logan ngono omusajja yange tanoonya nako yadde nti oba nkubire ku simu oba ki nyeni koma mpaka Uganda nga sifunya yadde simu kunkeba konto oba ndi kuki wabula nga ali ku status zenga ye musanyufu natuka no wandika nti emyaka 10 jabaddeko n'omuntu emyezi 2 jagenda bera ko yekajigena mu esanyu pitilive ekyo buli family yangu buli family member yakira abo wange kubanga yo omuntu gwe mwafunanga nayo butakanya nakutimba kuchiti ye ne atimba yo nti no omanyi omuntu gwe yana relationship naye nga noemba muyombi ajja kulaga ensinti ye webwe kya kituufu either jawandika status or either jateka ku pipi buli muntu amanye nti meka mwafunye obukubagana era nga kyatuyombyanga nnyo nga muza naye lwaki wetu batufunyemu obukyankanya lwaki olaga ensi yonna yes ate nga alina free posting abakazi Iyi baganda bange bandaganga wano nga ni mu vacation ya January February omwaka guno ngamuze no yemujjao ono yemujjao teka mikwano je Faroko ngale omusajja omufumbo ene ntu byotakola there is some respect you give to the person goli na Faroko bwe ntikera kuma kyafa kunentimba omusajja ngande mukazi wachikoyisa kitya ate nga bwe mpandika kompu good people are good to be celebrated simanya bichi things like that Fakusibule muntu nti musiro. Love yali yaggwawo. Waliwo omuntu omufumbo byatalina post. Webale nnyo. Ninakonze brother anga ali Dubai yanga manimentu munywanyi wange bya postinga naye ndabya ddalanga. Buli wayi postinga amanyamuleka mwayombye. Tebisibirungi. So otuuke Uganda ofunayo naawe? Ngabo yagamba. Nedda. Aleta tange mubuuze huyo yali ampoye kono omuntu omulala wali. Oyo. Wabula naberawo ne baganda kwanze Tato bimunnyonnyola wotuuke Uganda. Tatange yete bimanyi nako. Kyenkulaga nasirikiranga ebizibu byange. Byamala kunnyibwa. Ne opening up. Olwo ngena kujja wakina opening up na inonya fees z'abaana. Abali Uganda. Webale nnyo first term ya 2023. Ngo nabera ku vacation yonna tata wabu yaganda okwadde okuba essimu nga tenze we mukubira yogenda n'abaana nga tayagala. Mutabani wange oyo who's just 8 years, who's just 9 years omulenzi ng'anoonya taata we mu audios nga mugamba taata mwakyogera naffe why don't you talk to us why are you okay nga bena musinikira audios ku simu yange ng'aziblotikinga nga tabaddamu abaana yes sajja yali yabaaki ng'anyiigira gwe omukazi n'abaana n'abanyigiramu such men are there Farouk era nze audios ne mulamu wange Rema nazimuwa wala mwana kyogamba muganda wo ayogere n'abaana gy'abaana mu nsonga zaffe ayogereko n'abaana nze awo nakomawo wano natambulanga n'abaganda bange ng'omuze nagenda okudda nga nkimanyi kino ekintu kivuddemu I think this is my time nange ndoza freedom yange yes nze nali mazo kijja mutima nga makati nzikiriza n'ofumbo buweddewo sikyayagala sigina kikweka yes era nze gwe mundi gwe mani gwe nasembo bea no mwami damu ya sat in the same house it was December last year. Which year? 2022 yes nze najja nkimanyi kiwedde nga ne vacation yange nali wano nga munnanga ndaga nti naye aleka ya moving on posting abantu be his happy ne ngamba oh thank you so much n'okundaga ko nti gwa moving on ate nga sigwe gusoose era bazadde bo tewabagamba mama wange gwe nasoko bigamba actually kubanga baganda bange of course bayogera nga naye ba mashefa akaine ebintu ebimu ne tayagala kwogera ninga n'olumu bya musengo mo nenkaba seriously ninga baganda bange bakimanyi tato na yarawo manyi ebintu bino bino by'abaana yarawo ebyo mu vacation ne ya January February kakati nkujira naberawo vacation yange sana sana zange naye zina mu Farouk bana yodde najja netegese era sabu nsija kulema nabo nanyo ate kati abana baza omukubira nagano jikwata lwaki ate nze mba ntawano jikuba nga isimu yemu kati abana okusoma kutuuka nakwata sene zaabwe nasuka nemberawo nga netulula ne mulamu wange mukubye esimu gamba sirati ategena weza sene z'abaana yogera kole mugana weza sene z'abaana nga nziina
nganze maama ninga nyaga tata tukiza obuvunanyizibwa bwe yagaana Faruka abana ngasomera Kampala parents ese ninazibwa nenzisasula bombi aba omwana omulenzi I paid it I think I was happy ningamba kanchikole shegera then second time yo nali already nali kitete champabuzi ko nali nkola senza nasaswa na before ngaba kansaswe ekyo nayo kiveewo nga kwanza guno mwaka nalina mwesalako olwo waddayo watukirira waka natukira waka of course naye yamanya onaku lwenzi yampeza message nangamba obujulizi bwange mbuyina nabo kusimu obo bwagala nangamba nti oli mukomawo naye nyumba tugenda gifuluma era batugambye dda tulina okuba nga tugivuddemu mbolira wawenyinza okutera ebintu bye wawa mikwano go Yvonne. That was a text message. Yeah. Obirina? Mbina busimu ngina bikwa byonna kyatwagazi ag'abantu nazikwa. Yes. Nang era message yo nagikola nenjiweza ko ne tatango bannagimuwa ne mulamu wange ne mugamba era ne muddamu nze ne mugamba salati lwaki ongoba mu nnyumba ng'okimanyi nakakomawo ate nga you know I must have come back broke. Kati kyenakola nze nava kukisawe nengena direct mpaka waka ngeno tuuke waka nga bapangisa mwebali ababiri betu tupangisa nabo nga mwebali nga everything in the house is intact ninga ebintu ebimu tebikyaliwo ewaka engoye engatto bikyebyo kati ompangisa mba mutya Florence naye yangambye onangamba Sharifa sala tinga tulidde omulaba bono wabaze wayitawo buyisi ne mugamba nze kali nakibika ne mugamba akwanya kwera LA osanga abadde nnyo ne safari these days nkibika kwasaga abantu bamanye buzina bwaffe shegera naye friends nanga shifa ndi muntu mukulu balabanga sati byinga postinga nga yanga shifa ndi muntu mukulu don't lie to me if you're going through something nemga friends tochifako things will be okay yeah open nanga kwa ye mkazi mukulu nyangamba naye nawide konti mu match tibatwagala mu nyumba tuinova mune muga Florence tofayo can I how this thing is going to go kwanza bane sikimanyi ko nenche wakanya naye nga kimanyi message bachingambye era omwami oyo Faruku yajjange waka ngakimawo bintu bye akwe kufuluma ennyumba ngatanyega wadde kigambo ninga tuwasanga ompangisa yaso omulamusa yes Nenga se mutima gwange munnayi nga nze ngamba nakkiriza kijja kanne sorting enve wano era Faruku nze sorting nabera mu nyumba ya week says nadayo matching amukaaga nabera mu nyumba ya weeks 2 nange nenva ninga nentandika bera nzeka gwe tuwamunonyereza ko gyalaze Faruku musajja muntu mukulu ne mulamu wangu amurema yakimbuza mwacho nyonyeza wakitononya wacho mutweda ku salamu because ne mugamba muganda ame muntu mukulu musajja wa myaka 3 mu almost 30 to munonya nangamba okay kati nga bobali agambulize omukazi mufunze yanoba noza yanja gamba njia soko nozobo okulekawo ennyumba ekwanga wedi yajika nga nange kenyinchali Uganda nzibwe naddayo nange nindabanga mibera ndoza bujo yeri mu nyumba ngo omupangisa yangamba nga nakadda nange nenvaamu ninga ngaira ndaba ndoza bintu rugendo relationship yagwawo first of all yari yagwawo nze nange nachi admitting nachikiza nenvaamu ologodda wate nze nafuna mkwano gwange gwe natandika beya naye batata bamumanyi mulenzi bamita Arnold ne sadati amumanyi kuba twali ko naye kuba sadati yanjo gamba yo yali yakuwaga anedda bambi Arnold bile mutwa amumanyi ateze ni mwana musiramu saga abasajja atali basiramu ekyola nogende wanodi nengene Arnold gwe nakuko naisi anchengolaka naisi na mikwano naisi na mikwano sina Ugandan community bantu sina kagama ngamo America ninga yobwomu kanengamba omutika gwenyiza ku SM Arnold anyambeko Arnold we namuyita yangamba nanga sheyifanze nabirako kona mwe nene lango fumba mwe mutero ina lugendo wala yachingamba nangamba era wobose boddo okunkubye esimu nkitegedde kati oli tight room yiyo webake nampa ne message ningo besatu ngamba tosaso rent we sorting Ile ekyo kyonche bayiza ddala omwana oyo. Yanga nkuwadde weebake Sharifa. Nneebaka nga tansasuza rent. Era tata namuka essimu ne mutegeeza wa wendi. Ne muga tatambira ne Arnold. Arnold amumanyi ddala. Amumanyi, amumanyi. Ni wane waka yajjanga bamumanyi. Kati awo ekisiibo kya Ramadan kituuka April. Tuvudde mu March katuddamu April. 20 what? 2023 je tulimu Faruku je njogera kati gulo nnyo omwaka gwe tulimu gutana gwako
omwami ogwolaba Farouk n'atandika yennyini nnyini ate okunnenoonyeza mu kisiibo nga kigenda tandika. Okay, nali Everett nze mwana enkonyeeko nalenga okunnoonya nga ayagala kwogera nange aneetondera agamba ye yannumya ayagala komawo mu bulamu bwange. Otyo nsobola funa simu yange si mugifune nsobola kusimu yange si mugifune bannange. So abantu be Framingham awo tubatumiddeko abantu ba Everett Nakayima tukutumiddeko Bima Uncle Richie Bima bangambye oli Kampala kiri kiti ekintu ngenda kunoonyaako naye nga tubatumiddeko abe Everett awo abe Bererika awo Amfrey nkutumiddeko Wotham awo Niyo Roy Mubiru Muvawala mwenna tubatumiddeko ekintu tuli nammwe kati eponga nnaku za mwezi 10 ekisibo kyali kigenda tandika n'erinnya wamuggyako tewamuyita na linnya naye namugya mudde enamba y'omusimu enamba wagijjamu juka wojjako erinnya ku muntu ku WhatsApp esigala namba anti ndaba namba kalu n'erinnya wali muggyako erya tata baby. Okay, I really miss you Bambi but I'm speechless. God bless you. Nakusindikirawo akayimba ka Irene Nambiru nsonyiwa mukwano netonze nyagira mudali keeko n'okakuba wakakubamu kakati zino message zonna zizo nga toddamu naisiddamu ndowooza njagala kusome paati eyo no matter the situations I was always there. Sharifa, I know I hurt you naye nsonyiwa I'm going to be a better man. Bambi nkwagala omutima gwange Bambi sisobola kubeeraawo nga toliiwo nsonyiwa Bambi neetonze deep in my heart Bambi mukwano gwange zonna toddamu Bambi mukwano gwange even if I remain with only you in this world it is enough naye Bambi nsonyiwa will never hurt you again. Sharifa mukwano nsonyiwa nakusindikirawo akayimba nsonyiwamu mama zino zonna nengana mukwata miss calls n'ogaana Sharifa ezo zonna miss calls ne tuziyitamu Sharifa mukwano Bambi I really miss you my wife. I'm for real I miss you. It's too much. You're really part of me. You keep running my head all day. Talk to me. Bannange paaka eno yonna wansi message nyingi n'ogamba otya yino message yange namuddamu if you can Sadat accept we tried but ebintu byagaana mukwano. I didn't even block you because I wanted us to keep a good relationship between us. That's why we still had to communicate plus having kids too. Mbadde nsaba tusigaze enkolagana ennungi ojja kufuna omukazi omulungi than I was cause I really moved on with my life and I'm trying to bewamuddamu nasiganga aweereza messages nayongera otyo kati awo nakisibo kino weekumaakuma ogenda mu kisiibo weetereza era mukyanzi kyambyoza nenga omusajja nayagala konziya just because nti nno kisibo kizze ayagala ndozaako mawaabere nange muhalalwe kubanga bano waka bali batuwoowa kitegeera neŋŋamba tagenda kunkozesa ate ekisibo kigwadde mu mbeera zabadde ampisaamu kati ebyo byenkugamba Faruku nnyo olambulira abantu omusajja abadde agamba naye mukazi mubi ng'oba nze yavaako okwawukana kwaffe lwaki yajjanga nnoonya ndowooza otegedde lwaki njagadde nkuwa obujulizi obwo okitegeera ensonga lwaki njagadde okuwa obujulizi obwo otyo so baganda baffe tuli wano ne Sharifa Nantongo naye atuwa saidi ye omusajja naye waanajja ajja kuwa saidi ye of course naye atuwe saidi ye tubeere nga tutegeera saidi zombi. So gwe tewalina buzibu ku muki kyotegeeza naye siina ku Faruku sijja kulimba teri maama akira ku makya n'osulawo obufumbo bwo kuwagala banawo okukulira mu separate
mu divorced family tekinyuma sikyo naye nga gwe omuntu aba kirimu oba n'ensonga ze lwaki oyagadde n'ogamba you know what it's enough kankiveemu omwami oyo yagendanga n'agamba kati nkunyumiza manyi tufayiringa emisolo sikyo twafayiringanga okumanya omusajja naye yankwata obwongo twafayiringanga emisolo nga ssente z'abaana ze batuwa eri nga bamaze okukola taxes nga saba akawunti yateekayo yiye era nze nga ngamba Evan tofunye ssente tebakuddiza kale nze namwesiganga nga yennyini yagenda n'anfayiringira emisolo gyange nga nze muwa pestaps za mirimu gyange ye n'agenda okitegeera kyenkulaga nti omuntu asobola okukugira okubeera naawe ng'akimanya abantu bonna kudiringa n'abantu bagenda kukuzuukusa yes kyokka ne n'abeera ng'eno e Uganda ng'alimba abantu muno ofuna ssente ku baana era nzikozesa byange kati namaze nabitegeera nnyo nga famire ye eyogeza obusungu ne bogera ebigambo bingi ne ŋŋamba no kozi nande sagala na mawulire nenga famire yange nengamba vayo airing eyo voice uyogera so sente kati kitegeeza tewamuddira mu America wamugamba nkugambye omwaka guno from January kuba naveno ku vacation till now n'omuta tetuddanga mubera mu nnyumba yemu mu bantu babiri mu nnyumba emu ayisawo wiikeegi Farouk omusajja nga tantwala ku Framingham police kati awo nkujja kati filimu wetandikitse mpaka kati leero omusajja ntwala ku Framingham police n'aloopa n'agamba nti nakwata abalongo ne mbafulumya America nga tamanyi I abducted his kids era ne Uganda gye bali tamanyi babeera n'abaani era tamanyi n'abaana be ani abayina Tumaniza mu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeera mu June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3 nate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadaama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betuyize ba social workers nga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus 647 oba plus 137 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health.